abalabi ba Kyaggwe TV mbaniriza n'olwaleero nembebaza okubeera nga mubeerako ku mukutu guno ogusangibwa ku YouTube era nga guli ne ku website www.kyaggwetv.com. Olunaku olwaleero nzize ne programu eno nze nga bwendaba nga manya nze Henry Nsubuga ntuddewo ku lwa munnange Richard Sentayi Muvanna Kasongola. Abagenyi nina babiri kabeyanjule neyanze gesebo mukulu Nsubuga wamu ne management ya Kyaggwe TV neyanziza olw'omukisa gw'omutuwadde okubeera nga tukubaganya ebirowoozo n'okugata ettoffaali ku mukono yaffe wamu ne Uganda okutwaliza awamu. Erinnya nze Katerega Richard Mivule nga nteekateeka okwesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti 2026 mu mukono ey'Amaserengeta oba mukono South. Ate sebo ndi musimu bya nsusu okubeera nga onkyazizza n'onsisinkanyako ku mukulu Michael Segawa Deputy RDC wa Mukono District. Abavubi tulina issues naye tubeebaza nti security wise tulina we tutuuse twawulidde emabegaawo emivuyo egibadde ku nnyanja egyaviiriddeko n'abantu babiri okufa. Abamu ku bakulembeze b'abasirikale bakyusiddwa. So kakati nze okuva mu bitundu by'ennyanja ayagala okukiikira ebitundu ebiriko ennyanja wendaba ekyo tusobola butakyebaza. Ate era ndowooza abantu olina bagamba nti ova mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ekivunaanyizibwa ne ku basirikale abo abavaako emivuyo egyo ku nnyanja. Era sebo ku nsonga eyo wandabye ejjo ly'abalamu etwabadde wali ku Samagaddedoze nga tukyazizza minisita Ajati Misa Kabanda. Navuddeyo bukuukubira ne mulaga obunyiikaavu bwe tulina nga bannamukono South naddala abawangaalira ku bitundu ebirimu ennyanja naddala ku bino ebigenda maaso okutulugunya abavubi mu ngeri emu oba endala. So nasanyuse okubeera nga eddoboozi lyaffe lyawuliddwa n'abakulembeze baffe bano ba RDC Deputy RDC ne office ya President y'emukono okubeera nga basitukiddemu ng'eyatega ogw'ebyayi ne wabaawo enkyukakyuka ezikolebwa. Empozi kati abalabi ku Kyaggwe TV mbajjukiza nti eyebadde ennyanjula eya Mukulu Kateregga n'olwekyo katufune n'ennyanjula eya Deputy RDC. Mwami Nsubuga nsanyusa nnyo nange okubaako wano ne muganda wange ono muto wange Kateregga ku Kyaggwe TV bali ndudde okukomawo ekituufu naye tukomyewo. Tusanyuse okukula essanyu linzijulanga buli wenzijanga naye kati leero tuweeseko wano ku Breezeville. Yes, tuli ku Breezeville Park okubeera eri wakyali waffe bamuyitanga ani oli wali wamuzayi Mayanja. Erinnya balikyusa kati ekifo kipya naye olwaleero tuli ku Breezeville Park enasuuti ekifo kirungi nnyo era ndowooza bannakyaggwe bannamukono n'abasinzira eyo ebweru wa mukono babeerako nga bagoberera nga balaba ebyetu reporting ne baga bannange oyo bali mu diaspora. Yes, bannayuganda abali mu diaspora. Yakadama yo siryagala bankuba kyeyo bali mu diaspora. Twatumiddeko nnyo bannange ekituufu tulina suuti mu mukono naye noyinza okulowooza oba tuli wakati mu Kampala ekifo kirungi nnyo ndaba nga bali mu makati g'ekibira ekituufu naye obulamu bulungi obuli wano. Nze Mike Segawa omumyuka wa RDC w'emukono era nga ensonga mivuza yogere kuwaze mantandikirako nange ekituufu abaganda bange kya nnaku era naffe tulina okunyolwa kw'amaanyi nnyo. Tetunyumiriza mu kufa kw'abantu nga bafudde obudde nga tebunaba kutuuka. Buli muntu yanibadde abeera n'awangaala n'afa obulwadde bwe. Wali omuntu afa nga obudde tebunaba kutuuka kijje kitya. Era kibi nnyo nti Abafirika bangi bagamba nti gundi yafudde Katonda nga yageze semanya gundi bamuloze naye ebyo ebisinga obuko kiri nti omuntu yandifudde ng'atuuse mu budde bwe bukola ki okufa. Kwa tulina life span ng'abaki ng'abantu oba omuntu n'afa wakiri accident etegerekeka naye wetufa ng'ekissa omuntu kyandibadde kyewalika nga mistakes z'abantu era ekyo tukyetondera bannamukono ey'Amaserengeta no bannamukono at large ne bannayuganda twaliza wamu
omuntu waafa nga afiiridde mu operation ng'eyo gye twalaba yali yeetagisa okuimproving era steps obukulembeze bwa UPDF gye bwatutte okulaba nti nno command ekyusibwamu oba ekwatibwamu n'abasekere nnyini abatta abo bakwatibwa era bagenda kuvunaanibwa mu mateeka ga UPDF. Tewaliwo gye lirina discipline kusinga UPDF olukalu luno olwa Afirika. Era abasirikale bonna aba UPDF obakola mistakes ekika kino tulabye ebbanga lyonna bayirayo kuva eddala mu nsiko President Museveni nga kyakulemera abayeekera abaakolanga ensobi bwe zityo ku bannansi ku bacivilians bakangavuwanga ddala nga wekigambibwa. Era eyo habit ebakola tekyaliyo mu magye kumpi buli gye werituula waliwo kooti etuula mu bitundu ebyo. Omusango gubanga munene kade nga guno ogw'okutta omuntu gugenda mu General Court Martial okulaba nga omusirikale oyo akoze misbehavior ku bannansi avunaanibwa nga yagusaanidde. So ne bannamukono kitalo eky'abantu baffe abaatuvaako ensonga eyasinga okuba enkulu mu bitu bino ya okuvuba okutali kulungi. Bannamukono ne bannayuganda bali ku nnyanja nejjuzi nali empatta nali bayitawo Gomero mu muluka gwe Kabanga baŋŋamba RDC tulina ensonga nti n'ennyanja tulina amaato ge batugamba okukola naye ate amaato tegakola ssente naye waliwo bannaffe abamu abagenda mu nnyanja nga tebalina amaato ago ate bo ne bawa enguzi abasirikale. Ekyo tukikonda emingira ddala. Ministry of Fisheries yawa specifications abantu abalina okugenda mu nnyanja okuvuba balina kuba na maato kikaaki na butimba kikaaki. Era abo abantu abali ku nnyanja abasirikale abaliko balina okusapootinga abantu abo abalina amaato amatuufu n'obutimba obutuufu bakole emirimu gyabwe nga balina okugikola. Ate muba nga muli ku nnyanja nga mukola ebiri opposite ebyo nno munnange mulina okubikomya. Era abantu baffe baddemu okuleasinga complaints ezo era nga zino ze bampadde twaziwandiise bulungi tuziforwardinga we zirina okutuuka era ne action neebanga era olaba nga action yakoze eki yateekingibwa. So nsaba tutambulira awo nga bannansi kino si kya NRM si kya NUP si kya byabufuzi no. Omuntu aba akoze ensobi aba akoze ki ensobi era sagala bagifuleja politics nti oba nange simanya gavumenti no oyo abadde musirikale yakoze mistake era yakangava tujja kulaba nga tugenda mu maaso tutereeza tulabe nga envuba ennungi ebeera ku nnyanja. Abantu baffe mu butale tubasaba muleme kugula byennyanja bito kuba mwenkalejinga abavubi bakola ki ababikwata. N'abasirikale tukozese intelligence okulaba nga tetuteeka operations amasasi mu bantu baffe. Omuntu wasangibwa nga alina ebyennyanja ebito ayo akwatibwe atwalibwe ku poliisi atwalibwe mu kooti. Eyo ye process erina okuba mu mateeka ate gye tulina okugoberera bannange tewaliwo any other way. Ensonga ndowooza mukulu Kateregga oli contented nti ensonga y'ebyobuvubi eno yeetaaga okwongera okutunuulira ennyo ne tugigenda ebuziba. Manyi tuzze tubeera n'ebizibu bingi ng'abalunnyanja. Nze okwawukanako ne muganda wange mukulu RDC deputy RDC nze ebyobuvubi mbimanyi bulungi nnyo kubanga gwe mulimu gwempangaaliddemu gwe mulimu gwembeeramu omulimu ate gwe nakolako. Kitegeeza ebizibu by'abavubi mbitegeera bulungi nnyo n'okusingawo. Ntegeera ebizibu abavubi abasookerwako apaakinga emmanvu mu kitoogo n'avuba emirende n'avuba emmamba. Omuvubi oyo ebizibu by'aba nabyo kakati omuvubi avubisa eyayina ekirindwe akutte ssente n'agula ebikozesebwa n'akola ekirindwe nemala mweno kaweefube yajjawo nga balwanyisa envuba embi ne kimuggyibwako ne kyokyebwa. Abakozesa amagala abavubi bano abakozesa obwato bubbawutatu ebizibu ebyo byonna bye basanga mbitegeera bulungi. Kakati byebiriwa mu bufunze era osuubira birina kukwatibwa tutya kubanga olwaleero tuvumirira ekikolwa eky'abasirikale
abateekebwayo kwassa amateeka okusiiwuuka empisa ne baviirako abantu okufa naye olowooza tetulina naawe kenyininyini amanyi ebizibu ebyo tolina okuvaayo ogambe abantu bali okwekomako okuva mu bikolwa ebireetera abasirikale bano okuva mu buntu ne basiiwuuka empisa ne biviirako abantu okufa ate nga ndowooza ensonga eri emu yeyenvuba embi simanyi gwolaba otya. Well, okusooka kwa byonna tulina okukikkiriza nti waaliwo envuba embi ekyo nze nga Mivule ava ku mbalama z'ennyanja nkikkiriza kubanga okyajjukira bulungi nnyo ne ku mulembe mukulu Lukooya we yabeerera chairperson wa district district council yali eyise ekiteeso yalina resolution gye yali ereese ennyanja eggalwengamu emyezi 3 ebyennyanja bisobole okukula ate bamale bata abavubi bakole ki bavube kubanga ebiseera ebyo ebyennyanja byali bibuze kati amazima ago tulina okugamanya nti ekyamazima waliwo envuba embi kubanga oli wakozesa ebitimba bino ebya kokota bikokota buli kamu obuyamba bwonna ne bibuleeta kakati kyali nti omuntu eyandiganyuddwa mu mpuuta ng'ekuze bulungi nnyo n'etundibwa n'evaamu ssente emmondo ssebo evairamu ddala ssente ebbaafu y'emmondo nina muganda wange omu yagenda n'agitunda miliyoni 12 emmondo yennuuni evudde mu mpuuta n'olwekyo ofuna mu bintu bino envuba embi yalina okukola kyokulwanyisibwa era amagi gano okujja gajjawo naye ate gasolobyemuuko ku mirimu gye gandikoze ne gabeera nga gayiseewo obuzibu olwaleero bwe tulina ku nnyanja amagye agajja okukuuma abavubi n'okulaba nga galwanyisa envuba embi ate tukirabye nago nga geenyigiddeko mu bizinensi y'ebyobuvubi ekyo kyenema okugamba nti ekyo kye tulina okurectifyinga kuba kati ngenda kuwa example President Museveni we yali nga muvubuka muvaka ya senior 6 ali ku university yalaba nti nno waliwo challenge y'abalaalo ewaabwe abaalundanga ente nga batambula butambuzi ku buli kyalo okitegeera ne bagenda ku byalo biri ebirala n'agamba nedda tetugenda kumalako nga tulunda ente nga tutambula butambuzi tuyiga okukola zero grazing era kiyakolanga n'akola okufuuka ne president n'ayongera okusomesa abantu baffe abo amagye gajja ku nnyanja lwa nsonga emu nti abalunnyanja nga bamuveewo abasuumuseemu balemererwa okudda mu balunnyanja bannaabwe ne bagamba mumanyi livelihood yaffe ennyanja tugikuume bwe tuti okitegeera senga ennyanja eyo esigala nga erimu ba hunter gatherers abantu abazuuka nagamba kageno poisoning ennyanja ofuneyo ebyennyanja nga 3 ofune 10 ekyo oba ekyokulya efuuka ekifo ekiri dangerous eri ffenna naye senga bamivule bano basumukamu bagamba katugende tuwongere kalichi eno ey'okulaba nga abantu baffe bakuuma ennyanja abasirikale abo ba UPDF tebalina mirimu ku nnyanja obuzibu na bino byonna nga bigenda mu maaso okyasangera obugege obwo mu butale RDC twalinawo omulembe ku nsonga eyo bwe bayitanga beach management units nga bano baba bavubi abeerondamu abantu abalwanisa envuba embi ne balemererwa ate era kyobadde ogamba nti bano beekolemu kitegeezo kirabika kyagaana tukyakyetaaga ensonga eyo njogerako bwe nti nga wangaalira mu bitundu ebirimu ennyanja fishing communities ensonga eyo evudde ku kubeera nga tulina abakulembeze basobola kutuusa ddoboozi ly'abavubi n'abakulembeze abasobola okwadressinga ebizibu abavubi bye basanga eri gavumenti bwe bumu ku buzibu bwe tulina obutagambika era kino kiddayo eri abalonzi mu bitundu ebyo ebyennyanja nti mulonde omuntu asobola okumanya obulungi ebizibu by'abavubi tosobola gamba nti omuntu atamanyi nabagolomola lyato atamanyi nakwata nkasi omugambe nti agenda akiikirire abavubi ajja tegeera bulungi ebizibu by'abavubi bye basanga yensonga lwaki obuzibu obwo Afande Ssegawa bwayogerako nti abantu balemererwa okuteekateeka abavubi okusobola okwekolamu omulimu
bwagaano obaolyawo ne kiwaliriza gavumenti okuleeta amagye at least gaze embeera mu nteeko abantu basobole okuganyulwa mu mulimu gw'ebyobuvubi ne gavumenti kubanga tukimanyi bulungi nnyo ebyobuvubi bicontributinga kinene nnyo ku national economy. GDP wogitunuulira mu ggwanga olwaleero omusolo mungi oguva ku butimba obuyingira eggwanga oguva ku inginizi byonna ebyo ebikozesebwa mu byobuvubi n'olwekyo ne fish yennyini ekolebwa ko export neewa ssente efarest sente enzungu nezeta mu ggwanga lyaffe foreign currency. Kakati nze nno nsuubira ssebo muganda waffe moderator mukulu Ansubuga nti abavubi batuddeyo ku drawing board tusooke tumanye ani gwe tuleeta nti Katerega Mivule amanye ebyobuvubi abibaddemu wabanga azze okwesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti tumuwagira okusinga okuwagira abantu abatamanyi nawe bagolomola lyato ku mbiru n'ogamba nti agenda akiikirira omuvubi. Kakati abalimi banaagamba Benakisunga nti oyo Mivule amanyi byakuvuba muwe mulimi munnammwe nze ndowooza erimu abantu bangi ebintu biri bibiri tunulira mukono south okwawukanako ne constituencies endala yetoloddwa nnyanja kubanga nze nakola research n'enkola survey ebitundu 47 ku buli 100 mu mukono south ekigulira Magala Eddiba bakijja mu byabuvubi both directly and indirectly. Kakati n'ebyobulimi nabyo biri mu bitundu 5 kakati gino emirimu gyombi nze ngazi akantu ako Mivule okogeddeko bulungi nnyo epoti gyagadde chaini y'ebyennyanja yeino okukuuma ennyanja nti omulimu ogw'okukuuma ennyanja tetulina gulekera abavubi bokka okitegeera kuba noono omuntu agamba nti nze ngula bunnyanja buto naye ali responsible si muvubi yekka atambuza obwennyanja transporter naye ali responsible okitegeera omuntu akiriyalinga obwenye obugende Congo obugende Sudani naye aliki ali responsible chaini eno yetaaga okuwulira message eriki twagala tutambuze ebyennyanja ebikuze buli muntu aleme kufaako obufi just ku ssente ye yokka gyafuna mu nnyanja kati abantu baffe abali ekatosi gwekimanyi bulungi bangi katosi olumusa ali grounded lwaki abadde ayimirawo ku bantu abamukene okitegeera kati mukene bakola ki bamuyimiriza abantu abali beewoze ssente bali mu mabanja bakaaba banki zaali zibawoze ssente badduka bagenda ku kyoga babanoonya tebakola ki tebabalaba amayumba galimu abavubi abagasobola gapangisibwanga abali mu bizinesi ya mukene gafuuka empty restaurant ezabaliisanga ebibanda by'emmere biri empty wotukola mistake ebutino ennyanja wagendanga n'ovuba mukene n'ovubiramu n'empuuta ne baba bawoninga okumala ebbanga nga tebakola ki tebawulira so self regulation era naffe mawulire tukyogerangako nnyo mu mawulire gaffe ffe tugamba nange mu mawulire tweregulating lwakuba era byaba naffe bituyitako nti abantu bayingira mu mulimu siba amawulire ne bagubijjisa ettekawo erijja nirikwata baki alefa abamawulire bayebo tebaddukamu buli mukkiriza nga buli kimu okuyita mu mulimu gwammwe muleeta abantu abatali mmwe okubakwasiza ki ne bajja n'ebintu ebitali mu bwongo kuba kati nze Sega wasivubangako bwonsinyika tino ngende ku nnyanja nkwasaba ennyanja nja kuteekawo ekinkolera okukuuma kye bantumye okukola ki okukola nga tofuddeeyo nti bwensiba okuvuba mukene abantu bali abangi oba obakoze otya ensonga eyaweebwa nga tugenda okufundikira ku nsonga eno batugamba nti nga basiba okuvuba nga baleeta kye baayita okuregulatinga naye nga ddala era kyaregulatinga because olwaliro ndowooza bw'otunulira ebitundu ebivubibwa ebyamukene bitono nnyo bwe kati ekireetedde ne price okweyongera eriyo n'abali eyo abakuba gudigudde nti abatono abasobola okuvuba basanyufu kubanga mukene ali waggulu n'olwekyo bali abagenda bagende kyendowooza nti si lye ddagala naye baatuwa ensonga nti mukene
babadde bamuvuba nnyo ate ng'empuuta kwezirya n'olwekyo ng'empuuta tezikyafa. Omukulu ono ava ku nnyanja oba amawulire agafaayo agayina kati empuuta zifa nnyo naye mu katale era ebyennyanja tebirabika. Simanyi obuzibu buli kakati era ku nsonga eyo yennyini eyamukene ekirungi RDC tuli naye wano ate era njagala muweeyo ka security concern kuba kino kiri mu layini ya security nti oluvannyuma lw'abantu okuyimirizibwa okuvuba mukene ate nga mwe baali bajja ekigulira magalo eddiba olwaleero obubbi bw'emmere n'ebisolo mu bitundu by'e Katosi, Mpunge, Impata na Kisunga bufumbekeddeyo nnyo bweyongedde era buli ku speed ya yiri kakati security wise era tukowoola abekikwatako bajje bayambe ku ekyo kakati nga kino kivudde nti abantu abaali bajje ekigulira magala eddiba mu mulimu ogwo gw'ebyobuvubi ne gu stopping bwoba ne guyimirizibwa tebakyayina birala okuleka okulowooleza mu nnimiro z'abantu. Nze nno nga Katerega Mivule ow'ebyobuvubi abibaddemu byegegana amagezi gempa n'okusaba kwange eri gavumenti nti senga tussaawo enkola endala mu budget kubanga tulabye era twakkiriziganyiza ne mukulu RDC deputy RDC nti ebyobuvubi bicontributinga kinene kuba yagambye n'ogamba nti biyingiza ne kasente akazungu ketwayise foreign currency mu ggwanga kitegeeza nti bicontributinga kinene ku national economy. Gavumenti nga bwe tuzze tulaba era wano we nanyeza ababaka ba parliament abakiikirira ebitundu ebirimu abavubi nga bwe tulaba gavumenti bwevayo n'enteekateeka mu nkola ya NADS operation wealth creation okuyamba ku balimi mu PDM rather oba oliawo okuyamba ku balimi wabeerewo ne special arrangement wabeerewo subsidies mulimu guno gw'ebyobuvubi abavubi bayambibweko kubanga amaato gabagibwako amatono ebitimba byayokebwa bayambibweko waakiri oba mu nkola ya loan scheme baweebwe ku ssente bazeewole basobole okufuna amaato agakkirizibwa mu mateeka olw'omuvubi abeere ng'aganyulwa mu mulimu gw'ebyobuvubi ng'ate ne gavumenti omusolo egufuna olwo Uganda nsuubira abavubi ejja tujja kukola ki kuganyulwa mu mulimu gwaffe abaana basome naye olwaleero abaana batudde kubanga omulimu gw'ebyobuvubi oba oliawo omuvubi owa wansi eri gwakola ki katufune deputy RDC addemu ku nsonga kuolaba kati nze nkuwadde example yaba change agents buli wolaba ekintu kyonga kyonooneka nanyini mufu yakwate bawunya obulumi obuli mu bantu mikono gyange bangi babirawo Katosi Ntenjeru Kisoga bali mu bizinensi eyo okitegeera bye bagamba mbiwulira bulungi mazima ddala baafuna okunyigirizibwa decision eyo ne decision yava mu bbanga okitegeera yakwata nga osanga omuntu ng'afunye ka kansa ku mukono no ku lugalo luno omusana nagamba katemeko otasomo ki omukono gw'omuntu oba omuntu yenna kyotwaliza awamu oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero kimu oyinza otwala omwana w'omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees bakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi kyonoonye essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone ekyokuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare nursery paka ku P7 ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu gwayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees and we still need your support because education is the key. May God bless you